byatambudde gye tuvudde embibinja tuba tulaba recovering ebaddewo gye yatandikira of course si yamalidde yava wano ng'atugaye 10 sawa tukwaniriza neyanziza nnyo erinnya yenze Asman Mata nga nviridde Mawokota esaza Mawokota Football Club nga nze head of communications akusazeeri ekisooka njagala kusooka kuddawo nkibuzo kya muganda wange ono ekibuzo kyali ku mimwa gy'abantu kyali kisinga obukulu kyali kyakuba nti Mawokota evaamu mu kibinja oba tekola ki kibuzo ekyo ndoza twakyanukudde bulungi era omwami ono kyatusozekezaako opponent gwe baatuwadde mu ki eddako ezitu bagiwa asigadde mu kibinja kitegeeza eryo lyali tteeka era twamaze odikola nabagamba waliwo teams ezimanyi okuweta ekkoona eryo ery'okuva mu kibinja ezimu ku teams ezo ye Mawokota ate era emanyi n'okweyongerayo wanene wetuli waliwo ekkoona eritera ojjeze buwalira waliwo nga bwogambye waliwo twetegese nnyo nga tumaze lino kitegeeza gwe naawe watandise okukkiriza nti tuwezeewo kati liri eri ekkoona yo tugenda dde tegekera bwalyo buli kimu tulina engeri gye tukihandolinze season eno ogambye nasemba wano eno nga mbategeeza nti obubonero 15 tugenda butwala neba nange mwafunye bumeka ku 15 nti wenzija kiriza mu football mubamu obera checked result yonna ekucheckinga oyimiridde otya nze nno nga tusembye emipiira etano gyali gyakagwa mu first round nga tulina obubonero 6 najja wano ne mbategeeza okusinziira performance gitwali tutadde kuba twasembayo kola maliri ne busujju nga tuddingana ne busujju eyatukuba Mawokota okusinziira ku performance ne goals okugaana na biki n'okwetegeka okwaliwo nga tusiwubira buki buwanguze wake waffe so busujju yajja ne tukuba ale goal dakika 8 game nezikira ekyo kyatuyamba okwechekinga ng'obudde bukola ki ne tuddayo ku drawing board ne tubuuza twagala ki basigadde obubonero 12 nga bw'obalamu bw'ofuna obubonero 10 n'ogatta ku mukaga bw'oyina ekibinja okivaamu aho twazizaako trip yali egenda Essese eyo trip gye tukyasiza okujjamu ebirungi kubanga awo twagobera omutendesi ku mupiira gwa busujju twayawukana n'omutendesi in fact sagala kozesa kigambo twagoba twayawukana n'omutendesi lwa nsonga yali ayawukana n'ebigendererwa byaffe twagala kutwala kikopo mu mwaka guno nga bwe tugenda okikola wabula omutendesi okusinziira ku results ezaali zivaayo nga tetukwataganye naye so kiki twazaako twalangirira omutendesi waneeno mbawulidde nga mumusuuta era of which byakoze mu birabyeko ebirungi omukulu Brian Senge mutendesi bulungi kyo kito nnyo nnyini ddala naye obudde abufuna Mawokota yaba last game yayo ne Kabula yabadde ku touchline kambabuulire tekiri ku budde bw'owa team tekiri ku kiva mu coaching staff yo are committed enough kuba ne bwona okola ki ne bwana abeerawo tagenda ku implementinga buli kimu yanatendeka ba goalkeeper for example awasinga ali ku police so ebintu bingi agwe balinyo otuwadde ebyokulabira what happened what was kuwasingo ali ku police gyatendeka yes abatendesi balina yes this becomes a part time job saza naye nga tojja kumugana kuva ku mirimu gyakola ki kiringa kugamba nti asulewo kitala je Mawokota ebintu byakola tubyagala nnyo naye ajja implementing ewa yabikola atya afuna coaching team ennungi ennyo nnyini ddala n'agisindika egyekole ki of which ne bannamawokota bakyerabiddeko ojja ku training session okugiraba naye ng'oyinza okugamba match day Mata obuwagizi bubadde butya kubanga akkiriza gaana simanyi naye kyemmanyi obuwagizi buyinza oba ebiseera ebisinga bweveeramuko buli woluzinga empiira ngayo mwasooka okukola mu kibinja naye of recent walaba nga result yali egenda erongoka kasootaniko otambula n'ogenda ku bugenyi n'osikala at least ne points ng'essatu abantu n'obazzaamu essuubi nabadde ningizako ko highlight saawa ku mupiira gwa Kabula ne kamera yabadde tetambula bulungi obuwagizi bubadde butya by the mwakubye Kabula mwakolere ddala bulungi nnyo mwaji containize n'eggolo yammwe mujobadde mugikubye nemumanya ze point zabadde zibayisawo than okusinga okujubanira points 3 ne obuwagizi ng'ogyeko abantu okujja ku kisaawe babadde batya reflection ebadde etya mu buyambi eri team ekisooka njagala kusooka kubeebaza abawagizi baffe Mawokota mu masaza g'omwaka guno ekyasinze okutambula okugenda kwawe yekyasinze abawagizi abatambula ne bawerekera timu yayo
regardless the performance abawagizi batubeereddewo bawagizi ba mupiira galabayo nga toyina performance naye abawagizi ne basigala nga bakola ki ate kati ng'oterezezza se abawagizi base ennyongera okubeebaza kankubuulire Mawokota walaba first game nga tuggulawo ekizinga kya Buvuma kyonna ne kikubako regardless the performance abantu bagenda bayitirivu ebusujju abantu bagenze ebusiro okitegeera so sagala kwekwasa muwagizi nti oba yakoze eki wabula naffe tuddamu ne twechekinga abawagizi bano baagala ki nti baagala buwanguzi basaba ki tuve mu kibinja ebyo byetukola ki betudde mabega ne twechekinga ne tutereeza ne tugenda wa jangu olabe ekigenda okubeera kugemyabo wekola yaliwo kati ku bonna abatuuse wano yanantameddewa mu bonna abaliko ku quarter final sawa zino Mawokota yebbingwa naye nzija for those moments exactly nolowooza nnyo ku kudifendinga omupiira ogwo kati omukwate mu moments sentininga wamukola season yewedde kino okiviirako ddala naye omupiira gugina kuba gwa ssaawa zijja kubeera nnya tujja kubanga tugulindirira of course n'emyala ejja okubanga gitambula kati nnyo katusooke tubeere nga tuddako ewa Matt Asman mwogezi wa ssaza Mawokota baba wadde buweekula simanyi oyinza kutandika mu kaseera kano oyinza kutandika kubanga omuwagizi wa Mawokota omutemeratemera otya mupiira guno amusenkanya essaza actually erimu kuba kyasinza okubeera abalungi nga bwe natandikidde nasinga teyakola apiiru yandibadde asinza okulabika obulungi ku kimeezi ekya overall bwekiri naye nasoose kwebaza muwagizi wa Mawokota kugambye abaddewo mu mbeera embi yonna towulidde ku Mawokota ng'eyiye game naye olabye kuba badde bakulembedde ate nga bakola bulungi nga bayiwa emipiira regardless the results weyisiza bulungi nga bwe bagenda okweyisa ku Sunday nange olowooza otya nga tugenda wa olowooza otya ku bantu abadde bayiwa emipiira nkakasa wali bunafu nkakasa bibamu this is football naye obuzibu bwe tuyina ng'amasaza abawagizi baffe tetubafuddeeko nnyo kubabangula ku kiki omupiira kyegukola kyegugamba omupiira gulina ebibonerezo byagwo okusookera ddala mu kisaawe ekibonerezo kyagwo ne bootema ne boomenya ne bookuba ekikonde ekibonerezo ekisooka yellow ne red card that is it era professional players batono nnyo bw'osanga nga bafuuye whistle ne referee n'afuuwa foul n'olaba nga adduka okukuba omuki abakimanyi nti bambonereza kikosa tiimu yange kati omuwagizi okwo tulina okumuzimbira ne tumugamba nti bw'oyingira ekisaawe n'oyo omupiira kikosa ki tiimu okitegeera so bannamawokota ekyo kye mbaagalako ogenda okuwulira tuba tuziwulira envuvumo ng'ono ali mugezako kulaga munne ekyo kyokola tebakihandulinga be batyo bannamawokota bonna bakimanyi balina eddembe eryogera erivuma erikola buli kimu naye tebalina ddembe likuba ng'aba amasaza amalala omugalabe ogaze kakola ki ngabikola nze nali ndowooza singa nfuna omukisa n'embeera ku kakiiko akakamukoko ekyamazima tiimu zezo zibeera disqualified abagizi abo baddayo ku drawing board njagala kwebaza waliwo esaza erimu lyavaamu eryabulemezi olijjukira bwe baalibonereza babadde ne results embi naye basigadde bali comfortable kyekize kyekikoze ki omupiira gulina results 3 kati obusungu babuzeeyo kakiiko kaabwe no baddayo no oyogera naye n'owakakiiko tolina lukusa lukola ki okitegedde ekyegamba wamma oyina eddembe lyogera okumucekingakimukuba akakiiko aliwo betalaba bagamba sekabuuza bw'otagoba mupiira abawagizi byasinza okutwaza omerire ku media houses ewaabwe eyo abawagizi bakambwe nnyo abakitala so anti kati kyekyo ekizibu kye tugamba nti at least kale bijja kujja ndowooza tujja kusaba twengeginga ebitongole abawagizi babeera n'obwannannyini ku ttiimu naye bwinayo bukoma so nze ndowooza abandi bategekedde refresher courses nabo ne bategeera abaliwa bajja bibakola eno ey'amasazo nnyo kati bajja bakusabayo ka program nga bagenda kusomesa abawagizi bano osobola okugaana okusinziirako kano kaba kagguka badde mmanyi mubatuuzeyo waliwo abaava mu kirasi ategera ku mupiira gw'amawokota mbadde njogera ku mupiira gw'amawokota ogwabuweekula ne buweekula ne nkugamba nti Mawokota wano wetwayise wetusinga okutegeera tumanyi nnyo yes wetwayise like wetwavudde mu kibinja wetutuuse kati wetuli mu kutambula twayiseewo tuzanya buweekula tugenda kujjamu buweekula
ataviiramu waka Buweekula si yalina bakooki bana ng'amasaza agawedde baali beeteekeredde ku masaza ge. That's why I was recording. It is okay eyina bakooki bameka Bana. It is okay Eyina ba head coach bana. eyina ebikopo bimeka kati obeera otani ba head coach Ekyagireeseza bakooki abo. enkwagulo ojja kubawulira wetegereze nnyo touchline y'amawokota ku Sande n'eyabuweekula eyabuweekula kujja kubaako abalwana bonna ba head coach nga anti era yande bonna bayidi coach waliwo abakulembeddemu Sekabuuza kakati gwe baleetere ebirowooza ekyo tekijja kukola kati tukole bwetu kale ekyo siinako nnyo kye ngenda kukyogera ku lwansonga nina abasinga abasinga oba bali bameka emitwe emeka amamesa amangi tegesimira bunnya so mbadde nzija abawagizi b'amawokota be basigaze eddimu eddene be basigaze eddimu eddene okuyisaawo ne babakuba ku Sande ne bakola ki ne babakuba Buweekula ne bakuba ababuweekula ne bwe babakuba ate bantu bali tuli mu mawokota tegenda luzinga mupiira ku Sande ekyo tekiriiwo the worst result egenda kubeera emuziro nga mawokota ewangula ekisooka tusose ne tutegeera mawokota nsose ne nkulaga nti nakyogerako wano ffe tulina one of the best defenses mu masaza tukonsidinze golo ntono nnyo neno munange mwalina omupiira ogwayo gusinga obulungi omupiira gw'abano mu bwereere 0-0 that is it anti nkulaga kati obuzibu buli omanyiiwe kati ate baagudde mu lootu bwe balina okuyita mugenda kuzannya Buweekula bwe mumala ogikuba oba munagikuba oba kinaaba kitya bwe mumala ogikuba layini gye mutunuddemu waliyo singa agenda kuzannya Kyaggwe tunulidde nnyo omupiira guno ogusooka yes naye ttiimu ze mugenda ozannya ezo ze zimu ku zisinza sikowalinga goozi nyingi nga ziteebaani okutuuka wano oyinza oba olina defense nnungi naye bw'osinkana badde ateeba ennyo era bajja kukubuuza ebibuuzo bibaawo amaanyi ge gabeera muki amaanyi gange nga galiwa kati kyembadde ndi mu kuzimba nti bwe mbanga mbadde si considinga nnyo amaanyi nga taddewa muzino wiiki 2 ze tubadde mu recess nsinze kugateeka mu kuteeba friendlies 2 ze mbadde nazo nteebye goolo 4 on average buli game nkuba goolo meka 2 bwe mba neyisiza bulungi mu back ne goals zange zine 2 ne zinywa ngamba ku first leg Buweekula we mukuba goolo zange 2 n'atambula n'agenda n'atuviira aba avuddeko Buweekula we mukoonera goolo 2 in fact noonya win of which abazanyi bonna beeteeseteese anti kyeŋŋamba ono kyagamba bw'aba afunye win amazima gali nti gwe basooka okukyalira bw'afuna win aba akusanyalazza gwakyadde kubanga olina obuvunaanyizibwa bubiri bwakukyalira jjukira basoze n'omukyali akatugeze okuba Buweekula goolo 1-0 kati Buweekula obuvunaanyizibwa bw'aba nabo kusooka kusazaamu goolo olw'omukyalidde kyokka ate at the same time ng'akulemesa okumuteeba kuba omuteebera kati ate aba anoonya 2 abadde anoonyemu oba kitegeera kati ono bw'agambye nti yeetaaga kuwangula nengamba kituufu sigambye nti kituufu ajja kuwangula naye kyagezaako okwogera nammwe mukiraba nnyo akusinziira ku pedigree Buweekula ne waaba n'abatendesi 7 pedigree esooka kumugjamu kale tumuvuddeko Buweekula omwesogolera naye tuli mu kuwumbawumba no tulina eddakiika zaffe nga 2 kati niyo njagala ompisiza ettooki mu layini yo bw'ova mu Buweekula nkulaze olina okudda kitegeezo ojja kuba osisinkana either ajja kubeera singo Kyaggwe w'omusango obeera era siwe wakalubye ennyo naye wonna oba osinkanyeeyo singo tumanyi kati budde buno mutimu esigaddemu amasaza gasigaddemu of course olinawo Buweekula yasinga pedigree naye bw'ona oba omuggyeko gwensinga Buweekula gwensinga pedigree no olinawo Mawokota yasinga pedigree mu masaza agasigaddemu naye ng'omuggyeko olinako amasaza amalala kwe kuli Buddu kwe kuli Singo balina ebikopo alisi 2 so olowoozaamu nti ba immediate competitor bo Buddu yagenda ayisa Kabula kati Buddu ye ne wanaaba ayisa Kabula badde ajja ayiika ebibi kubanga nawe engeri gye wayolabisemu bibinja sigwe yali mu kubyebwoti oba Kabula naye yali ayiseewo nga takyalina kimu kati wano olutuuse nawe ka pedigree ko badde okoona ewuwo ng'okajja kyekiri nasooka nembalaga nti pedigree eyita mu kibinja oba omanyi kyokola ki kati ate wetutuuse kyokola wetutuuse
mpiseewo emirundi egikola kyekira kyatateekeddwa kwerabira nti Singo enegenda kuba sizoni yayo yakubiri ng'ekula bulungi nnyo mu bibinja juzi wano we yaviirako nga Gomba amugjamu amukuba omwandaawe kati olowoozaamu yo tenogaddagala toki yaawo nga tuvaawo nga bwe nkugambye nti eddimu eddene liri ku bawagizi baffe kyekyo ekisinga obukulu buli kimu ffe ng'essaza n'akakiiko tusobodde okubikwasaganya mu mateeka getulowooza nti matuufu oba mitendera gye tuyita emituufu kati omuwagizi yasigadde okujja mu bungi nga tuwandula bwekula saagala kutunulira nnyo sayidi za Singo obaani ayitawo Mawokota omwaka guno bagiyita Mawokota ajja yakikola ki gwe oba owulira nti bikyo gwe weeyiseemu ojja kukitegeera asangayo mafu munyambe Singo goli mukuŋŋamba ndi mukukwataani buweekula gwe yayitiddeko mwagamba okuyita mu kooti biki gwe yayitiriddeko actually ffe twasooka okukiika mu bibingi oba okyali awo it is okay naye Singo ono asoose n'akulaga ekifaananyi kya Singo yakola bulungi mbadde nkuwa ka brief story waliwo last season omuwagizi wa Singo yajja n'alaba geemu ya Mawokota ne Gomba n'agamba nti ekibinja kyaffe kiri mu muzannyo naye Singo yakuŋŋaanya obubonero neva ne mu kibinja nga tetunnabakola ki netunaba kuvaamu naye neebuuza lwaki omuwagizi ono akyogedde be bali Gomba eyali owokubiri mu kibinja kyekimu olwakwata ku Singo yamukoona 3 n'amukoonemu omwana we saagala muteekamu ebibalo byange Singo mu sekendi za 30 bubaka bw'obusembayo eri ttiimu eya Mawokota erina abawagizi ba Mawokota n'amawulire agali ku ttiimu sekendi za 30 injuries bannamawokota mwenna ku Sunday eno ennaku z'omwezi 22 ambakowoola okuviira ddala Mawokota gyetandikira ku njegoyego z'Amawokota ne Busiro ekiringa ente okutuusiza ddala gyekoma mujje bayitirivu ku kisaawe bwama nga tunookola buweekula nga tumukuba ava mu mpaka zino eno yatuuse ku level wabadde alina okukoma akoze nnyo naye Mawokota yo nga yo ebigendererwa byawe bye yategeka nga bwe twasuubiza bannamawokota nga batwanjula tekigendererwa kyaffe kyakutwala kikopo era tetunnaba kuseseetuka n'omulundi n'ogutya newankubadde ebitukwona ebituyuuza bibaddewo naye tusigadde wamu ne tusobola okubeera nga tuva mu kibinja kati tugenda ku mitendera gye tusinga okutegeera ekisooka ku Sunday eno mujje mulabe ku goolo kuba abatendesi baffe bayimprovinze nnyo awo nkugambe friendlies ebbiri eze tubadde nazo mu wiiki zino ebbiri ze tuwumuddemu tusobodde okuteeba goolo 2 pa game kitegeeza ku average we tumukuba goolo zaffe 2 we tukikaringa on ne tumukuba goolo zaffe 2 tugenda buweekula nga tumugenze mu kumusibirako abimujjamu mpaka zino tulaba anaayitawo ku Singo n'ekyaggwa kale tukweyaziza empazo bagambye batuuse ku bigendererwa ababuweekula ebigendererwa byabwe kale tukweyaziza nnyo atambule naffe okuva gye twatandikidde mpaka wano tujja kuddamu naku lujja kuba lwanca kutukuumira atakuumira mpeera